Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuuziza nti alina obuzibu bw'okubeera nga enjala ze zifuna obuzibu. Enjala ziba ng'ezaagala okuvaamu zisituka eno gye zisembera. Yambuuzizza nti muwe ku magezi ayinza zikolera ki, zisituka ne ziba ng'ezaagala okuvaamu enjala ze. Enjala ezo kituufu kisobola okubeera bwe kityo, bantu bangi kintu ekyo bakifuna naddala mmwe abakwata ennyo mu mazzi. Enjala zammwe zifa, enjala zisituka ne ziba ng'ezaagala okuvaamu n'oba ng'eyalumibwa envunza, enjala z'engalo singa okwata ennyo mu mazzi ne mu sabbuuni oyo. Sabbuuni yakyasinza okuleeta ekizibu ekyo, naddala sabbuuni oyo ow'obuwunga. Buli w'okwata tugeze n'oyoza engoye ng'omubiri gumunafu. N'oyoza engoye olwaleero nga mpitirivu n'enkya n'oddamu na luli kwega n'obeera ng'obeera mu mazzi ate amazzi nga galimu sabbuuni w'obuwunga kiba kyangu nnyo engalo zo okufa oba enjala zo okusituka. Ekyo kyangu nnyo. Kati kyenkusaba kyenjala kusooka okukubuulira, nkusaba osooka ogendeko mu ddwaliro tekisookera ddala, kuba wansabye nti ki ky'oyinza okukola okubeera ng'omalawo ekizibu ekyo. Okusookera ddala sooka okole ekyo, sooka ogendeko mu ddwaliro basooke bakukebere balabe oba tolina kabootongo. Omanyi kabootongo naye aleeta ekizibu ekyo, asobola okutta engalo zo, asobola okutta enjala ne zisitukira ddala n'okuvaamu ne zivaamu. Ekyo nkikubuulira, kabootongo wa bulabe nnyo, avunza bulungi nnyo engalo n'ebigere. Bw'okwata ennyo mu mazzi engalo zisobola okuvunda n'enjala ne zifuukira ddala bwe zityo. Kati kyenkusaba sooka ogende mu ddwaliro bakukebere olabe oba olina kabootongo. Kati bw'obeera tolina kabootongo, bw'oba omulina bakujjanjabe, bw'oba tomulina ng'ofuna ekizibu ekyo, nkusaba okole bw'oti. Okusookera ddala bw'oba ogenda kwoza engoye noonya giraavuzi. Bw'oba ogenda okukola emirimu egy'okukwata mu mazzi beera ng'okozesa giraavuzi, olw'ensonga kasooba ng'okitegedde nti omubiri gwo munafu, engalo zo zifa, enjala ziba ng'ezaagala okuvaamu zisituka eno ewasemba ne lusitukira ddala olwala wega n'obeera nga lumiddwa envunza. Kati n'olwekyo funa giraavuzi oba ogenda kwoza, kozesa giraavuzi. Ekirala bw'oteeka sabbuuni w'obuwunga mu mazzi nga g'ogenda okukozesa, sooka oteekemu sabbuuni mu mazzi ago kuyiye mu bbaafu, togakwatamu ku ddakiika eyo, sooka olindeko eddakiika nga 10 oba 5 ng'oyiyeemu sabbuuni oyo. Omuleke asooka akuulinge bulungi yenna aggwerere mu mazzi. Kati oluvannyuma ddakiika nga 10 tandika okwoza, teekamu engoye otandika okunya. Okitegeera? Nga naye funa giraavuzi zikuyambeko amazzi ago obutagenda mu njala zo dayirekiti, olw'ensonga nti omubiri gwo munafu. Ekirala sabbuuni akwokya, yakumalawo. Sabbuuni yakwetera obuzibu bw'okubeera nga enjala zo zisituka, beera ng'ofuna giraavuzi. Ekyo kimu. Ekirala kyenkusaba, njagala obeere ng'ofuna ku galiki. Galiki oyo namubalaga mulungi nnyo mu kugumya enjala. Funa galiki obeera omufunye musekule bulungi nnyo, omuteeke mu mazzi ng'omaze omusekula. Kati omuteeka mu mazzi bulungi mu kakopo, nkusaba osooka ofune amazzi amalala agabuguma oba agookya, sooka onnyikemu engalo zeezo, nnyikamu enjala zokka zinnyike mu mazzi agabuguma ng'owulira tegasobola kukubabula. Zimalemu eddakiika nga 5 nga ziri mu mazzi agookya agabuguma. Bw'omala nnyika mu mazzi gali g'otaddemu galiki, g'osekuliddemu galiki, nnyikamu enjala zeezo zinnyikemu zibeere omumwa amazzi agalimu galiki, zibeeremuko eddakiika nga 10 nga ziri omwo. Galiki agezeko okuyingira, ajja kuluma kuba abalagalamukko, naye mulungi nnyo mu kugumya engalo ezo, agumya enjala. Ziba zijja kukula bulungi nga tezikutuka, nga zivaayo bulungi munda. N'olwekyo kozesa ku galiki oyo ajja kuyamba enjala zo okubeera nga zitereera. N'ekirala kyenkugambye, beera ng'okozesa ng'oyambala giraavuzi ng'ogenda kwoza engoye, naddala ng'okozesa sabbuuni oyo ow'obuwunga. Yasinga okukusumbwa, yasinga okuttira enjala zo, beera ng'oyambala giraavuzi, kisingira ddala obukulu. Byebyo bye nsobodde okubuulira ggwe alina ekizibu ekyo eky'okubeera ng'enjala zo zifa. Beera ng'okola ku ebyo olaba oba onaafunamu ku nkyukakyuka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.